Bobi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe of course ena jasinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo atuyama okubanga tuzikutuusaako butelevezi gena mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'omulaba wayina obubaka bwe yakuutidde ba foot soldiers bano oluvannyuma lwa munnaabwe omu okukubwa amasasi era kigambibwa nti yakubiddwa omusirikale omu amasasi era information ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga agituwa mu ddoboozi lye agenda kubanga ayogera ebyo byonna bye bigenze maaso nga bituukawo ku bantu ababadde mu konvoyi ye eno olunaku olwaleero era n'abaako obubaka bw'asaba ba foot soldiers bateeke mu nkola basobole okwongera okunyweza ebyokwerinda byabwe kubanga nabo ekyamazima babaagala nnyo kubanga babatta okukendeeza ku muwendo gw'abasirikale oba ba bodyguard ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino nno abyogeredde wali ku kitebe kya ekibiina kya National Unity Platform ekisangibwa wali e Makerere Kavule nga babadde bakatonya okuviira ddala eri bitundu by'ekiboga gye babadde bagenze okujjukira muganda waffe Rita eyaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri omwaka gwali gwa 2020 era nga wenna kutegeezako mu vidiyo yaffe yasembyeyo nti Rita ayattibwa patro eya poliisi yamulinnya nemuttirawo era n'afiirawo mbagirawo. Kati nno President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avudde mu kujjukira muganda waffe Rita eyatuva ku maaso era President akuŋŋaanyizza ba foot soldiers bano n'abaako obubaka bw'abannyonnyola naye basoose kuyimbamuko ne kasooke tufune embeera ebaddewo tufune na biki President Robert Kyagulanyi Ssentamu byakuutidde ba foot soldiers n'oluvannyuma nkomewo tutemeteme ensonga zino. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Banange mukulikeyo, mukulikeyo, mukulike kubo, mwebale kuvuga bulungi, bulijjo mbagamba muvuge bulungi, lero mbadde decent, mwebale nnyo mwebale eddala. Era njagala mwongere okubeera safe ku kkubo. Muvuge bulungi, mubeere balamu, babule kye beekwasa. Ekyokubiri mubeere ne discipline, mwebale kuba na mpisa. Tewali alwanye, tewali akasusa ejjinja, mwebale nnyo mwebalire ddala. Loozo lwaleero mwongedde okulaba nti bano abasajja batiitiizi. Ensonga lwaki batutya kubanga tuli ku kituufu, kubanga tetulina kisi kyonna. Singa tubadde n'ejjinja oba n'ejjambya oba n'emmundu bandibadde balina ensonga etukuba amasasi ng'ekkooti y'ensi yonna tebakwata. Ne kati batutya kubanga kamera z'ensi yonna zitutunuulidde ate bamanyi nti buli gwe bakolako bulabe bajja kisasulira mu mateeka. Muganda waffe n'omu bategeeza nti bamukubye essasi ku kugulu naye bwe tuba wano tugenda mu ddwaliro okulaba mbeera gy'alimu. Njagala buli omu abadde waka mubeere beegendereza kuba baagala nnyo okubafunza ng'oli omu. Muvuge bulungi kubanga baagala nnyo bakozesa accident nga muli ku boda babatomere. Temuggwamu maanyi, buli omu agende yeebaze Katonda olw'okuba tukyali balamu ate ayongere asabe Katonda tusobole okuwangula bano abatemu. Mwongere okuma empisa, mwongere okuma discipline, mwongere okubeera ekyokulabirako eri abavubuka bonna bonna. Kulasti lazima tugenda kuwangula naki? Olutalo alwede tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo alwede tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala, tuliyambala. Engule ziri masa masa, olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Uganda empya. People power!
Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga Uganda. Kunga. Kunga. Kunga foot soldier. Kunga. Kunga. Embeera y'obwete weebadde era President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bulijjo bwakuutira ba foot soldiers okubanga bavuga bulungi ebidduka byabwe. Jjukira nti ba foot soldiers abasinga bakwata piki ze bagenda nabo era beeweeka babiri babiri nga kw'ossa ne drone ebeerako abakamera operators oba bewandiise bakwate obutambi buli President Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abagenze era beba abaana bolaba beba omugenzi Rita muganda waffe gwe tabadde tujjukira olunaku olw'ejjo era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yategeezezza nti abaana bano bali mu ngalo ze era 100% yabalabirira olw'ensonga nti maama we oba maama w'abaana abo yafiira mu struggle era nga bwe nkutegeezezzaako nti yakubibwa ebyuma police bye patrol yamukuba nemuttirawo awatali musango gwe yali azizza kubanga yali agenda mu meeting yali eteekeddwa mu biseera ebya 2020 mu kweteekateeka okwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti yali yeesimbyeko ku ntebe y'omukulembeze bw'eggwanga era bw'atyo embeera bw'etyo bwe yabadde nga President ali agenda kuyingira wali ebitundu by'ekibuga. Abantu bamwaniriza bangi nnyo mu ssanyu. Ba foot soldiers security yabadde tight. Nalabyeko muganda waffe Bobi, nalabyeko Edi Mutwe, nalabyeko muganda waffe Nuwa Mutwe, bonna ne ttiimu ennene nnyo gye batambula nabo nga bulijjo yabaddewo nnyo okubanga ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu security nga bulijjo. Naye nga tubawezaaweza ba foot soldiers era tubeebaza okubanga musobola okubanga mukuuma President. Kale gompya nsabye osubscribing akwate kadaako asobole okubanga ofuna notification osobola okubanga otegeera buli nsonga yonna gye tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bingi nnyo bye tukyakutuusaako naye essaawa eno kasooke tugende tusobole okubanga tufuna amawulire gatambula tujje butereevu nnyo tugakutuuseeko wano ku mukutu. Tovaawo siba bulungi otakuumira mpeera bankuumire musibe bulungi mweraba.